Katonda wa Ibrahimu ne Isaaka ne Yakobo kitange bwenyirira maaso ng'akuweereza bulijjo. Tuli mu mwezi gwa 10 n'ennaku z'omwezi ziri 17. Tukwegayirire Katonda waffe ebbanga eribulayo okumalako omwaka, ebirooto bye twalina okuva mu January ne tubigobako mu February, ne tubigobako mu Maachi, ne tubigobako mu April, ne tubigobako mu May, ne tubigobako mu June, ne tubigobako mu July, ne tubigobako mu August, ne tubigobako mu September. Tutuno tulimu October. Taata tetunnaba kuwanika kubanga Bayibuli etugamba mu kitabo kya Abaebbulaniya essula ey'ekkumi n'olunyiriri olw'23 nti tunywezenga okwatula kwaffe, tunywezenga essuubi lyaffe kubanga yasuubiza mwesigwa. Twegalire Mukama wange Taata abantu abateekateeka okuva mu muzigo guno omwaka Desemba 3 oberegolowadde amayumba. Kwegalire Mukama wange Taata abantu abateekateeka okukola bizinensi ezimalako omwaka kapito muwawe Mukama wange Taata. Okitoba agenda okugwako nga buli akawunti Mukama ogitaddeko omugagamo. Buli abadde alemedde mu kkubo ly'ebyamagero by'abantu bo Taata mugyewo mu maanyi go. Watusuubiza nti olitukulembera n'otereza ebifo ebitali bisende, n'omenyamenya ebisibe by'ekikomo, n'otematema ebisibe by'ekyuma, otutuuse wali awali omugagga Setaani bw'abadde ataddeko enzikiza. Mukama wange Taata otukulembere, ffe tetwazze kusanyuka busanyusi, naye twazze kusinza, twazze kutegereza, twazze kuyimusa myoyo gyaffe mu lubizima bujja, twazze kuwaayo omubiri gwaffe omusaayi gwonna ogutali mulongoofu. Wayogera mu Yoweri 3:21 nti ndirongoosa omusaayi gwabwe gwe saalongoosa, kubanga Mukama atuula mu Sayuuni. Kwegalire Mukama wange Taata buli afa wano bwe baba bamukeberanga mulwadde, agende bamukebere nga bamuwonyeza, agende bamukebere Mukama nga bamuwonyeza. Wakati mu kusinza ebizimba bibule Mukama, sumula nabaana ezibadde mu fibroids, sumula abakyala babadde n'enseke ezazibikira, kyawo infertility mu linnya lya Yesu. Wabeerewo abakyala batoola embuto ng'amaanyi baagajja wano mu linnya lya Mukama Yesu. Ebiro bwe biridda walibaawo Naalongo naye kitoola kuva mu konsati ya Twina. Ebiro bwe biridda Mukama wange Taata walibeerawo abasajja n'abakazi abagaa nti konsati eyo eddamu ddi, kubanga si konsati nga konsati endala. Twazze Mukama wange kutendereza netugamba nti otufudde byewuunyo. Oluyimba waliwo omuweerezaawo nti ayamu awanda Katonda abeera omulamu ne Sitaani yeewuunya bwe tukyali abalamu. Twandibadde twafa dda naye watulekawo olw'ekigendererwa. Buli musajja na buli mukazi ali wano ng'oliko ekikolimo, ng'oliko ekisiraani, ng'oliko ekyebo wammwe ekirondoola. Owafuna omusajja n'akweyambululirako omweyambululizi, osooka omwoza ebisiraani, mbiragirako omuliro ebisiraano. Katonda yamugula ekibuuzo ekyo kye bababuuza, babuuze naye gwe gy'oweereza
gwe gyowereza gwe lwaki tobeera nga bagundi. Katonda akukolera okusinga be bakugeraageranya nabo. Katonda akukolera okusinga be bakugeraageranya nabo. Ekitabangako omwe Mukama akikuwe. Nangiri ekisa kya Katonda omwaka gwo Katonda akukuroninge n'engule. Amawulire amalungi gajje gy'oli. Nangiri essimu zammwe okuleeta amawulire amalungi. Nangiri essimu zammwe okuleeta amawulire amalungi. Bw'ebeera text message ejjenga nnungi. Bw'ebeera WhatsApp ejjenga nnungi. Bw'ebeera WhatsApp call naye ejjenga nnungi. Email zammwe zireete birungi. Instagram zireete birungi. Katonda akibakolere mu linnya erya Yesu. Buli alwala oyimusa emikono gyo waggulu. Amaaso go gatumuze gy'ali. Talina kimulema. Nsaba Katonda anyiigeko leero nga Bayibuli bw'egamba mu Yobu essuula 9:5 nti ajjula ensozi ne zitamanya bw'azivunisa obusungu bwe. Wazze wano abamu ng'ozze kwebuzaabuza wawulidde ng'emitwalo 2 si kinene nnyo n'ogamba kangende mmaliraawo obudde naye ebizibu olina bingi. Nangiri ya Katonda ow'obusungu avunika ensozi ezikuleetera ennaku nga nazo tezimanyiridde. Kikubeeko mu linnya erya Yesu. Kitwale. Kitange bw'angamba nti bugingo tolekanga y'osaala nga tosabidde bantu favor. Kyenva mbasabira favor. Extraordinary favor. The favor that attracts miracles like a magnet. Irresistible favor. The favor that none of our enemies, none of our adversaries can be able to contradict or resist. In the mighty name of Jesus. Kikubeeko mu linnya erya Yesu. Kitwale. Mukama abawe omukisa. Katonda gwe lugero lwange. Katonda w'amaanyi gwe lugero lwange. Zijjukira enzikiza eyakwata wabulamu ensibu eyafunda nabayo. Nenzijjukira kiddemu ekyo nze bwe ntuula ne ndowooza kwe okoze bulw'erinnya lyange. Bwe ntuula ne ndowooza kwe ayayayaya kiddemu nze bwe ntuula Kumira Yesu abakusase. Kumira Yesu wange. Kumira Yesu wange. Eonyo kwagala kwo. Kwagala nga kunjije. Bwe ntula ne ndowooza kwe. Lokoze ob'erinnya lyange. Muyimbe batuulire. Muyimbe batuulire. Lokuna
Jesus. Yade chisoti ama. Yade wata. Sebetula. Endoza. Ebyo byokose. Sebetula. Sumadari, Sidera Mina, Transitavana, Choir to him there, Mayande to him there, Equanate to him there, Mayande to him there, Sidera Mina, Sidera Mina.
Yesu akusasike. Enda kuita pastor mchigombe chikatonda basabye sana. Gasinaita mgenyi wange mukuru. Mumasawo. Mpulira ng'eyesala musumba kutinda. Wayisa wange. Bamwe ku bagenda kusoma obusabisa. Yogera enyimba ndala gasatu kuita omugenyi wange omukulu. Bameka nga Yesu alina wakwisiza. Na Yesu alina wakwisiza. Kakanakola. Mpulira. Zerwe nakola Mukama yampulira. Nayita erinnya lye nga Nowa teyanziruka. Yakola atya? Muyimbye kola. Eyawulira buli wamu. Nze bwe nakola nayita erinnya lye. Yawulira. Everybody say, Serenakora.